mubadde mmanyi omu TikTok gwe bayita Weird Pastor. Everyone knows that guy. Guy abadde akola content ye yajja ne yayitaayitaawo ekinnya naganze Weird Pastor era babadde bakola ne bano abaana nga bali mu kukola content ku TikTok. Ni wallahi olunaku lwazzebuzi ne baga nti yatandise kulumwa mutwe. Ne wawulira ngo omutwe gumulumira sayidi gudda kutu gudde eno Weird Pastor n'omutululako obulumi bwazze mu liiso eriiso libula kwabika. Bantu ng'abo embalaba nga mbawe ku dduwa ekyokubiri mufunemu ekyokuyiga. Olwaleero obeera mulamu enkya wallahi ng'oli mufu. Olwaleero obeera mulamu ng'olina amagulu abiri enkya ne bagawanika emulago. Bwe bulamu bwe tutambuliramu mwebazenga ku Allah bi ni'matil haya ku lw'ekyengera ky'obulamu. Kubanga Allah tabarak wa taala yabafudde abalamu mu nsi muno. Zimagali nti omusajja alina obulumi Weird Pastor ali mu bulumi obw'amaanyi ennyo. Otunuulira ebifaananyi ebyo nsazeewo okubeera nga mbiteeka mu black and white olw'ensonga eriiso liringa eririmu omusaayi. Omanyi eriiso okubeera nga lya red. So eriiso eryo nsazeewo okubeera nga ekifaananyi ekyo nkiteeka mu black and white asobole okubeera kwegamba muleme kubeera nga mwesisiwala nnyo ekigenze ewala. So Weird Pastor amazima simanyi na kyakwogera naye ali mu bulumi obw'amaanyi nnyo. Omuntu yenna yenna ng'osobola okugendayoko n'omukyalirako, omuntu yenna yenna ng'olina ennamba ye y'essimu, omuntu yenna yenna ng'osobola omusindikira essaala. Waliwo ka vidiyo ako kendabye akasheehi omu ndowooza yali Juma ng'agezaako okubeera ng'ali mu kutuba bambi n'ayogera ensonga ennungi. At least ko tutambuze positive message instead of okutambuza message ey'obukyayi. Kubanga otunulira sheehi ng'oyo kale omuntu omu yandisuubidde ekintu ekya naye bamuyagambye omuntu yenna yenna asobola amusindikira edduwa kubanga obulumi bwalimu bw'amaanyi. Ate ng'amazima tekyetaagisa nti oba ndi mulokole oba oli pastor oba ki, omuntu yenna yenna ng'onyumirwa content waabwe n'obeera nga content tomunyumirwa naye ng'osobola olaba ekifaananyi ekyo ekifaananyi ekyo kiri mu black and white naye muganda wange nomala okirabako nga tekiri mu black and white eriiso liringa eririmu omusaayi. Omanyi ng'omusaayi ogukutte olw'obulumi bw'alina nga kigambibwa mbu nsonga yali ya mutwe, omutwe gwamuluma ne gumulumira wano eno n'amala n'agamba gunnumira eno emabega, oyo amala ate n'agamba mpulira gunnumira wano eno kumpi n'eriiso okukakana ng'eriiso lizimbi. Tetumanyi procedure ki oba ali ku painkillers aliko oba eriiso linaavaamu oba eriiso linaawona oba bamulongoose kwegamba byonna kyekiri tumusabire busabizi musajja wattu asobole okubeera nga adda engulu ate asobole okubeera nga asigaza eriiso lyo. Amazima obulumi bwalimu Weird Pastor bungi n'omuntu yenna yenna nkiddamu asobole okubeera nga amutuukirira okugenda omukyalira omusindikira obuyambi okukola kyonna kyosobola okulaba nga bambi omuyamba obulumi bwalimu obulumi bw'amaanyi nnyo. Onokose Max Media ngenda sigala nkuwa kudisi nga kyonokola subscribing and notification bell ebisigadde